President yagamba Mukama nnyamba ku mikwano gyange abalabe bange mbeesobolera. Emikwano gye yali ategeeza be bammwe abeefuula abamuwagira. Honorable Hashamimu Malende ebibye birungi olunaku olwaliro hakiguddeko abaana b'enkyukakyuka kye bamukoze. Honorable Hagolet Namugane ye hajakoze wa NRM Masao ambekuletedde gwetula wansi okalira enyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo oba omaze subscribing naddala gwe munankyukakyuka wegatte ku channel yaffe eno olunaku olwaliro nga bwenkugambye abaana b'enkyukakyuka naddala abalonzi b'e Kampala bagambye Honorable Hashamimu Malende addeyo gy'ali kubanga ati wali kyabayambye almost okuva akaseera we bamulondera nasobola okubeera nga adeclaringibwa nga MP agenda okukiikirira Kampala Central come 2026-2031. Abantu bagambye sebunya bundikira okubeera nga otumanyira njagala osooka owuliriza ono mukyalo ngambye ebyaddala guno mukyala gwoba omuwulidde bulungi nnyo olowooza Justin Nugu oba ebyaddala bayogera gye biri be bammwe abeefuula abamuwagira naye nga muli ba munguuba. Abalabe be bali abaali jimu. Malende woman MP Kampala yayingidde eggwanga aze kulayira. Era ku X ya trendinga. Bapropagandist batandise okirwanyisa nti akakiiko ka isi ya NUP n'abatono ab'omunguuba naye abalonzi ffe tulina obuzibu. Ekibiina kyakwata omukazi Njasabiggu nga yoyo Zahala Luyulika ne kimututerawo bwepwa nti bannange ono tulabika gwe tusibiddeko. Malende atanajja mu kifaananyi kaabalonzi nti ate omulwanyizi w'abasibe ali luddawa ffe gwe twagala maama Kampala. Ne tugamba ye nga taliiwo tuba tuli awo ng'akakiiko katandise nga takomyewo. Bannange nabadde mulwadde bannange mulwadde ng'omulwadde asinga n'abalamu okutiba. Sikando nejja ya boyfriend era temwamuwuliriza boyfriend ne mumukuba eri omulonzi nga yaye oba kale nga yayase obulwako nekyomuteekako muzikiza. Kale ekibiina ne kisoberwa kyasoberwa okutuuka ekiseera ne babanga Luyulika bamuteeka eri Makindye oba East. Kaakati omukyala ne mu campaign yabeerangawo era luwunguko ati nenkola wano posi ne mbagamba mbabuulire omuntu ono abadde omulwadde obulwadde buno ne bumwesonyiwa mu ssaawa y'akalulu. Waliwo ka red flag awo. Nasooka nenjogerako ko wano bannange ye lwaki yajjayo abasibe ye lwaki gwe bawa abasibe ye lwaki yabalwaniya n'awangula. Era nakyo ne mukibuusa amaaso n'abeera e Nairobi nti mulwadde agenda okomawo ng'atiba ati. Era nakyo ne mukibuusa amaaso akalulu bwe kaggwa n'abula kati yakomyewo so yalinga ini abaagala omutta baavuddewo owange yakomyewo yenena musajja. Alright, nga tubitedde ku mabbali Honorable Namugagoleti kyakoze omuwagizi wa NRM yagiza kubeera nga downplaying His Excellency Robert Kyagulanyi wali ku Radio 4. Oh my god, video eno sana kubeera nga ogyerabirako wano nyini wenavayo nimbagamba nti nebyadala His Excellency Robert Kyagulanyi bamukola bubi nnyo okubba obululu bwona omukyala kubanga I think she's one of the most intelligent ladies in Uganda. Asobola okuvaayo n'akozesa eddoboozi lye n'asobola okuyimirira ku kigambo kye. Njagala osooka owulirize ongambe byadala ono si gwalonda oba gwalondamu omulala. Sokola essimu esinza okummalamu amaanyi yessimu egambye Kyagulanyi ali bweru ayogerera bubi eggwanga lye. I'm telling you akubye essimu erinnya eryo linzijukize sirina otinze bulungi essimu egundi ebadde ebuukabuukako ali mu Amerika bw'agenda n'ayogera bubi eddagala ly'abalwadde basiriimu ani alibawa sente ezikola enguudo kyalulo sente ezikola enguudo ani anaazibawa awo enkukomyawo ne nkugamba nti wowaali twegattiddeko okubanja gavumenti ena accountability eya sente zaffe eziva mu muwa omusolo obutali bwenkanya obuliwo mu nkuŋŋanya y'emisolo abamu ne basasula abana batasasula. Ngenda bawo ekyokulabirako mu report ya auditor general tulina kye tuyita tax register ekitabo kyaffe ekiraga baani abasasula omusolo. Tulina abasasuzi b'omusolo million 5 mu emitwalo 6 ku million 5 only 20% of the taxpayers are active. 20%.
kakati olina akuna kugamba ali eri ayogera Kyagulanyi ifa abali kubuulidde bino government yesobola okukyusa government eri mutuzipinga Kyagulanyi nga tannajja mu byabufuzi gwobadde mu mativu mu buweereza obuva mu government era ngole si Kyagulanyi okwogera ku bitagenda bulungi teri mulala yali abyogeddeko Kizza Besigye yabagamba ki sevo Kyagulanyi bino byemudawo ne mugamba agenze mu America n'ayogera bubi kubanga tomuwadde platform mwakwata wangali gyakolidde gyazaalwa nakugamba Kyagulanyi gyazaalibwa teri towetaaga mulagirirayo bulagirizi he knows Kyagulanyi sirowooza nti ali proud nnyo okuba n'abaana be ku mawanga some of us have traveled mutambuddeko waliwo omuntu yali yenyumiriza okunywerera yeeyo abaana baffe bola bonna bagenda mu nsize bwero kakasa gye baali agadde okubeera ekyetunzi kye tulina kati be baana baffe abaasoma obudokita ne bagenda okwera enguudo ebweru emitala w'amayanja it's because government yabwe tebawadde I mean they've not been given the space ekisooka tubalagajjalidde lyerina eggwanga eriruzinga important human resource abakozi abalungi abaweereza abalungi they don't care kubanga Mwai Museveni yagamba nze kasitoba nga owanika omukono kyewalabye eggulo mu parliament numbers bwe tubadde tutalabangako nga tubawulira nti babaka talinyanko mu parliament naye yazze kubanga bamugambye oteekwa okujja owanika omukono nti etteeka lino liteekwa okuyita so akubye essimu ku mbeera ya Kyagulanyi njagala okukutegeeza Kyagulanyi tolina sente z'omusasula za musolo sente tuzisasula mtu bayita consolidated fund sente zo z'omuwa omusolo Kyagulanyi kyagezaako kuyambako nti sente zo abawiwa obuyambize batuwa okuva ebweru abasajja babbanzibe that is the whole thing. Ebyo nga tubitedde ku mabbali omukulu Map Media havuddeyo n'atabukira omukulu Shamim Malende agambye nedda nnyabo tugenda kumanyira abantu naye bannanga Bannayuganda Shamim Malende nga yeekaza si bigambo byange njagala sooka owulirize n'omukulu Map Media ng'abyogerako ate na subscribinga akadde kaje personalize okateeke mu also latest subjects nga zino obire ng'ozifuna mu obudde obire ng'ombulira eddala gwe olowooza Shamim Malende kye yakola okugenda silent yakola kirungi oba kibi gwamulabyeko ku kifaananyi ng'ogenda kuvuma maapu era oli free okunvuma Shamim Malende olaba ekifaananyi kyajjiddemu ng'akaga omulabyeko wadde akantu konna akamunonye nti oba waliwo afuuye eŋŋombe walabyeko ng'agenda walabyeko ng'akomawo era nze navuddeyo n'enjogera okufuluma kwa Malende kwe yagenzeeko yagenze bugenzi neyeetooloola n'akomawo okufuluma kwa Malende nze natandika okubuuza bwe tubuuza omubaka waffe ali luddawa ne mujja ne mutuvuma omuyisaamu amaaso kati okwo kuba kuyisaamu maaso ekyo kiba kuyisaamu maaso mbuzizo lwaki era Honorable Shamim Malende omuntu akubalira muntu mudaawa nnyo maani oba weebalira mwana kibi nnyo Honorable Shamim Malende tewalikoze ensobi ng'abasajja n'abakazi banno babadde mu palamenti ne bazibizaamu mpaka kumpi ssaawa 4 za kiro ne bayisa sovereignty bill gwate n'okeera n'ojja nga yayise kiro omuntu yenna kaabayi omusiru asooka okukirowooza lwaki lyayise eggulo gwe n'owona olwaleero gwe yalibadde abeera mu palamenti mmwe betwesiga ab'amateeka era sovereignty bill yayise kiro banno ne babula okwegwa mu malaka gwe n'owona ku makya akasawo mukalabye kazze nako yakwekwatidde olabyewo lagegi yonna ennene eva mu ddwaliro you people I'm not stupid. I'm not. Comment wano mugenda kubeera kute mujja nakubeera 8 ndowooza oba mujja kubeera ku ne bwe baba 3 mujja gigabya etuuka eri omuntu ava mu ddwaliro ng'amazeeyo emyezi 4 oba ku 3 kitundu asobola okudda n'akasawo ako kemulabye n'akawuuba ng'akutte mu nsawo bw'ati ava mu ddwaliro ng'amaze emyezi 4 naye mmwe ani yabaloga who bewitched you bano be banaazanya ebyobufuzi ffe nga basiba omuntu azanya ebyobufuzi kakati azze kufuna milioni 315 era ffe tubeerewo ffe tuteekawo mugongo ffe bebakuba bo nga balinnyako nga bagenda ebyo bye tuliko nze mujja kunvuma mujja kuŋŋamba nalya mujja kukola buli kirunga kye mwogedde mmaze mu struggle ate nkyagirimu kuva 2017 to date mutya okwogera amazima netumaliriza nga tetulina kye tukoze bwe mba ŋŋenda okuba MP wa NRM ng'owange waali wano ne mmuleka
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.